njagala kutwala buterevu ku bbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero. Munnange agamba bw'ati: omwaka 2016 gwali mwaka gwa kusalawo nnyo mu bulamu bwange. Gwe mwaka gwe naviiramu mu ssomero ate nendabanga neetaaga okubanga nteekawo enkyukakyuka ng'omuntu oba enkyukakyuka enjawulo mu bulamu bwange. Nalaba nga sikyayinza nnyo kubeera waka nga siriiko kyenkola newankubadde nti emyaka gyali tekigenze nnyo. Mu mwaka 2016 nava mu ssomero olw'embeera eyaliwo nga abazadde tebakyayinza kubanga bongerayo okusobozesa okusoma olw'embeera eyaliwo awaka nga ssente zibuze. Okusoma kwange eri emabega tetwatambula bubi nnyo, naye mu maaso awo ate ssente munnange zaabula abazadde era kyanviirako okubanga sikyasoma. Kinalina okusalawo kulaba ki ekiddako ng'omuntu. Bwe ntyo nasalawo okuva ewaka nengenda mu kitundu ekirala nasobola okufunako omulimu mu bitundu omuli amakolero, era gye nasobola okubanga nfuna omulimu nentandikiraawo obulamu bwe ntyo. Ng'omwana obubuwala munnange gye nalaga mu kusooka byalinga ebitayanguwe, naye bwe nasobola okubanga ntuukirira n'emikwano gyange gyannyamba bwetereevu nafuna omulimu mu kkolero erimu gye natandikira okukola, era nembanga nnyingiza akasente akatonotono newankubadde nti tekaali kangi naye tekaali kammala mu bwetaago bwange ebitonotono ebitandikirwako. Obulamu bwatandika okutambula mu buufu bwe bumu obwo mu mpolampola, era ngendo bwe mpuliriza ne ku bazadde bange, era nga bwe mbanga nfiisizzaako nsobola okubaako kye mbaweereza. Emirimu gyatambula ogwo mwaka nengumalako nenkwata omulala. Gye nali nkolera nafunayooko mukwano gwange ogw'enjawulo, era mu mwaka 2019 ogwo mwaka ne tusabaako kye twagala okutuukako mu kukkaanya era butereevu munnange nakitegeeza bazadde bange ng'omwana ow'obuwala ate obutoononeka nnyo baakiwagira ntandika oba nfuna obufumbo ne mukwano gwange ono gwe nali mbategeezezza. Butereevu munnange twabaako bye tukkaanya, era munnange ono nalabira ddala nga tujja kubanga tusobola okwekulaakulanya nga tuli ffembe. Obufumbo bwaffe bwatandika munnange agamba bw'ati: obufumbo bwaffe bwatandika mu ngeri ennungi era nga tuwuliziganya, bwatambula bulungi, era ebbanga lye tumaze ffenna ne munnange ono tewabadde nnyo buzibu okutuuka emyezi giringa 3-4 emabega egiyise okutuuka ku lunaku olwaleero. Nti mu myezi gino 4 obuzibu bugidde ddala, bufuukidde ddala ekizibu ebunviiriddeko n'okujja ku Prime Radio okufuna okweyambibwa. Agamba bw'ati: agamba mu myezi 3 munnange okunoonya ekigambo mulimu awo wentandikidde yali akola. Olwaleero sikyakola. Buli mulimu gwengezezzaako okola nga nkola bulungi bigaanye nga simanyi kiva ku ki. Nali nkola naye nafunamu okutawaanyizibwamu katono ku mulimu gye nali nkola ku kkolero nenvaayo, naye buli kyengezezzaako okola ng'omuntu kigaanye. Buli kyentaddemu ssente zifudde, ate n'omuntu ampadde omulimu tetukwataganye newankubadde nga mbadde mwesimbu nnyo ku mulimu ogwo. Ekyo nno bw'okiteeka ku mabbali, agamba nti ate obuzibu ne bwaluka mu bufumbo bwaffe. Agamba nti ab'ekika bagenda okulaba nti nze sizaala, ekyo baakiraba ebbanga lye tumaze bagamba lwaki sizaala. Bakitadde mu mwami okutuuka ekiseera omwami lwatandise naye okukimbuuza.
omwami wange ngambuuza nti zizaala mbeera awo nenzigwako emirembe nembula ekyokuddamu nentuuka okugamba nti kansooke nzireke ewaka ewaffe ntuule. N'ebiseera ebimu kikwetaagisa omwami okumanya nti muno manyi oluusi ffe abaddugavu tetugenda nnyo mu malwaliro okukebera mbeera omwami bw'oyimiridde oba mukyala bw'ayimiridde, naye kyetaagisa okumanya nti waliwo agaba abaana nga ye Mukama. Ekyo kyetaagisa omwami okukimanya olwoka osobola okuyimirirawo ku lwa mukwano gwo. Munnange agamba nti embeera eyo yamalirako ddala emirembe nga n'owange yennyini kiŋŋamba nga tekikyakoma bukomi kuba alina okukiwulira mu nkuubo kituukidde ddala mu nnyumba mu kisenge mwe tusula. Kubanga agamba nti kituuka ekiseera n'eŋŋenda ewaka n'empulira ng'eyuka yensobola okufuna ku mirembe, naye ng'ate ng'omukyalo omufumbo tosobola kubeera wammwe era otambula n'oddayo ew'omwami wo. Ekizibu ekyokubiri ekinzitudde mu myezi gino 4 ku 3 egiyise kwe kubanga ate omubisitaani naye naafuuka ekizibu gye ndi, ankozesa wamu n'ebizibu ebirala. Ekizibu ekirala natuuka n'ogendako mu ddwaliro ne bankebera ne baŋŋamba nti nina imbalancing hormones, zange teziri bulungi oba tezikola bulungi. Lwaki? Ge mabeere okubanga gavaamu amata. Kino nno kiridde ssente ntambuddeko mu malwaliro agali mu kitundu mwe mpangaalira, naye sifunye kuyambibwa okuva mu ddagala ly'enkozeseza ery'enjawulo erimpereddwa abasawo okulaba nti hormones zange zikola obulungi, era tekisobose doozi njikutte nenjimalako nenfuna endala naye neggwayo naye tewali njawulo. Anti ebyo byonna nga bwe mbigattagatta nnoonya wenyinza okufuna obuddukiro ne bubula, naye bwe nawulira Prime nireka abantu ba Katonda neŋŋamba nti obange ndeka eno wenyinza okufuna ekyokuddibwamu ku bizibu ebimpitiriddeko, ebirooto, ebizibu n'omubi okunkozesa, okubula omwana mu maka, okubulwa emirimu nga ne gye nkola bifa mu ngeri gy'otayinza kumanya. Obuddukiro nabulowooza nga buli ku Prime wenyinza okufuna ekyokuddamu. Kituufu munnange ogenda n'onoonya obuddukiro nga tewali, naye ebitubaako ebirumya emmeeme waliwo abitegeera, waliwo gy'oyinza okuddukira. Mukama bw'akuwa omukisa n'akwebikulira mu lugendo olwo ng'onoonya ekyokuddamu. Ebirowoozo biba bikutambulira mu bwongo n'ogamba nti ekyokuddamu kyange kaabe Mukama. Nabwo buwanguzi obusooka, kubanga abantu bakoze ebintu by'otayinza nakukkiriza n'olwokubanga banoonya obuddukiro, banoonya ekyokuddamu eri ebibuuzo ebiba bitambula mu bwongo. Munnange ono agamba nti njagala kunsabira okulaba nti embeera eno gye mpitamu nange njivunnuka, okufuna obufumbo obulimu essanyu, Mukama okumpa ekirabo eky'ezzadde, ate era n'okumponya omubi byonna byakola gye ndi n'omukisa mu byenkola. Nzikiriza nti eri abasabi ba rediyo eno nga bansabidde nja kuwangula. Ntunira ku budde bwange ndabira ddala nga butambudde, naye njagala kuwa namba za ssimu okusookera ddala. Njagala kuwa namba za ssimu ate ogabanako naawe munnange ekirowoozo kyo eri mukwano gwaffe ono olwonna ate tuwunzike programu yaffe olwaleero. Kade Mukama yeebazibwe. Amina sawa. Ejjooka eri yandivande bwesijju. Sawa. Namukade wanje mu EBbaluwa yaffe eyo. Omukazi oyo ayongera okukosa Katonda buli kizibu kye kijja kuggwawo. Mukama gyamusobozesa Katonda w'amaanyi. Waawo. Mukama akumva. Nkweyanziza munnange. Ayongera okwekwasa Mukama ajja kumuwanguza. Muganda waffe bw'agamba Prime.
Nyabo. Munange balokuliza. Kakati kyenda denteesa sebo. Omukyala oyo nga ndabye n'ebizibu. Kituufu. Naye kati ongera omusabira Mukama ng'amutuula mu mukyala. Tugenda kwongera omusabira asiboka. Kasa mwana bakubulizeeko ssebo. Wow. Nkweyaziza nnyabo. Tugattire wamu essaala ku lulwe. Prime. Sebo. Balokuweereza sebo. Munnange balokuliza. Lwabula Edward Stewart. Kati buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo. Kituufu. Ate teri kijja bwereere. Ayongere okukkiriza Mukama Katonda. Abantu bangi bali mu eyo embeera naye bakkiriza Katonda embeera neggwawo. Kituufu. Genda mu maaso mu butuweereza tukweyanziza sebo. Mwebale nnyo ssebo. Prime Radio. Halo. Nnyabo. Ono namulye Namulonge. Ennyabo. Mukwano katwongere omusabira naffe. Naye nga yeewaayo eri Mukama Katonda. Byonna bijja kuggwawo. Waliwo abalina ebizibu ebinene ebisinga ebyo. Naye biraba nga bisabirwa nebiggwawo. Mukama mukwano we bali kutuweereza. Ennyabo. Nkweyanziza munnange. Prime Radio koli. Okubalira. Sebo. Webale kuweereza. Sebo balokuliza. Otereevu nabeera buyitibuzzeebu. Kakati omukyalo oyo nsooka okumusaasira olw'obuzibu bwalimu. Ate n'okuba nga baawayongeddeko okuba nga tazaala. Naye tukkiriza nti ne kaana kyali kisa kya Katonda. N'amuweza. Naye Mukama abeerawo wakati mu buyinike ne mu nnaku ennyingi. Ng'obwesiga Mukama abaamu naawe takuvaamu. Mukama ye muntu akola ekintu ekituufu ate mu budde obutuufu. So nnyongera okumusaba omukyalo oyo obwesige bwe bwonna abuteeke ku maviivi asabe Mukama Katonda ajja kusumulula embeera yonna. Ono owulira eddoboozi ly'ebuguju batasaba ntangempagadde. Amina mukwano. Prime Radio. Sebo. Waki. Waliwo tegiwulidde. Lwaki okusoberwa kwonna embeera gye tutategeera tulina gisinziza Katonda kubanga ye mutonzi. Ate omutonzi yasobola okuddaabiriza kye yatonda. Ate atonda yenna talina busobozi. Ensonga lwaki tumusaba nga kaana n'abalala bonna abaasoberwa era baatuwa ekyokulabirako nti embeera yonna etusobedde tulina kudda eri Katonda omutonzi waffe asobola okutuddaabiriza n'atuzzaawo. Naffe nno tujja kwawukana ku bali mu byawandiikibwa nga kaana n'abalala tumusaba busabi naffe nga twegasibwamu okumusabira tuwulire Katonda waffe ajja kutwanukula ajja kutereeza embeera. Ono Mbazira David Nakasongola. Nkweyanza mu Mbazira. Prime Koli. Alo sebo. Webale kuweereza munnange balokuliza sebo. Nsooka okwebaza nnyo olwa puroguramu eyo. Waaw. Omukyalo oyo amazima gali nti embeera gyayitamu tebadde ennungamu. Kituufu. Naye abawuliriza bangi nnyo abali ku Prime Radio n'abagga bangi abali ku Prime Radio ng'abamu ku bo embeera y'emu gye bayiseemu
naye Mukama yasobola okubasuusa n'abayisaamu abamu bakyatoba naye nga era Katonda tukimanyi nti ajja kubayisaamu. Era katusabe era tukimanyi nti ne Mukama Katonda gyali amulaba. So mbasaba buli muwuliriza yenna ali ku Prime Radio olwaleero abamukono n'abakwewaka asabire ku mukyalo mukadde onosonyiwa naye nandyagadde okutumirako ku muntu omu ali ku radio olwaleero ngali mukyala wange bamuyita ka express tankimanya mpulira. Amin. Kama ba omukisa. Mukama mukwatire naye awone. Prime. Owanji. Nange ndi bulungi oliyo tesa. Nkituufu. Owanji. Yesomu. Nayongera ku ddoboozi. Kyengamba kikakibere ekyokuyiga eri amaka gonna obutawuliriza nnyo biva bbali ate n'ebimu ebintu okubyesigalizanga mwekwase Katonda kubanga ekyo kibeerawo ate Katonda yagaba abaana bava eri Katonda. Olwekyo nze nzikiririza ddala nti Mukama ajja musobozesa okufuna abaana ekimu kyokka ky'abaakola yeesige Katonda ate n'obutawuliriza nnyo birowoozo biva bbali. Amagezi agamu gaba malungi naye agamu gaba mabi n'olwekyo weetaaga okusengejja ebbali. Ebizibu webale kuweereza. Nange nkweyanziza nnyo sawa. Prime Koli. Webale kuweereza ssebo. Weewaawo. Nnyawo. Batusaba omukyalo musaba tegayiriye wamu ekasulayo gwanagamba kituufu mu omutima gwe nakati naffe bwe tunayongerezaako Mukama ajja mukolera ekyenjawulo n'ekirala kyabeera amanya emisaawa ya kigizo naye ng'ateekwa okuvaayo n'obujulizi. Bannange buli awaba olusozi oluvannyuma kaba kasebengeto kisinziira okulabidde ludda ki nkiwandi kati ku ssaawa eno ali mu kiwonko atunula waggulu naye waliwo essaawa gyajja okubeera waggulu ate ng'atunula wansi. Embeera eyo gye mwagaliza yokka Mukama ajja mubeererawo ezettenkannayo. Nkweyanziza ndowooza nja funayo abantu ndowooza nga babiri budde bunanganya. Okay, kale kanfuneyo abantu babiri ate olwo tubenga tumaliriza. Prime Koli nange. Hello. Sebo. Nze Melody Nasani nga nsinzidde ne mukono. Mbadde nze ngamba kweyensanga kwebbaluwa njulidde bulungi. Tubadde tulina okubanga ffenna ng'amaka agasinga tube nga tuwuliriza ebintu ebimu ebiyinza okuyamba. Mulimu ebintu ebimu nga byo abantu abasinga babireeta okukyawaganya abantu naddala ng'ebintu ng'ebyo naye twandyewadde nnyo eri Katonda ne tuva mu mbeera ezimu. Sigadde nze Melody Nasani nsinzidde ne mukono. Kuyanziza ssebo. Prime. Nze mukadde byaluhanga amasizizide mu Uganda. Ye mukadde wonna amaliriza amagezi ate otukulembere ne mu kusaba. Amina. Omukyalo oyo mbadde mugumya. Nsagume naye mu maaso waliyo essuubi. Etagwa mu maanyi katusabe. Katonda kitaffe twagala okwebaza kubanga oli mulungi. Twagala okwebaza olw'ekitabo ky'obulamu ky'otuwadde. Mukama tusabire omukyalo oyo abadde mu bufumbo n'omwami we naye afuna okusomezebwa okwo. Katonda ebyo bituuka ku baana b'abantu naye Mukama Katonda tusaba oyanukule
esalaze mukama asobola okufuna omwana mukama nga bwoze ngaokolera abaddu bona abazaane b'ebikulu abaze ku prime radio n'abala abakwesida tumanyi nti naye ojja mukolera ebikulu tusabira buli omu abalina ebizibu by'enjawulo mukama katonda ennaku okutuusa bw'olidda ku bwa yesu kristo omulokozi waffe amina nkweyanziza nnyo kadde ebyaruhanga owebale munange nzikiriza mbe nga nkusiibulira wano byoyizeemu munange naye biteeke mu nkola waliyo omuntu omu afunye abaana ate n'agamba nti nsose batwalako eno oba weerabidde abaana abo nti yali mukama kubanga yagaba ezzadde liva gy'ali yakwesiga n'akufuula omwanika w'abaana abo ate obafunye ate olina gy'obatwala okwebaza webaze katonda tanafuna koowola mukama gyetuwanguza ebimu tuyinza okubyewala ebimu tubyereetedde bijja gye tuli oluvannyuma lw'okufuna amagezi oba kuliriza okuteesa okukyamu abadde Ivan Mulumba. Ofunyeemu ekyokuyiga mu bbaluwa ya leero kibuulireko omulala olw'okutereeza eggwanga.